Program hoteli ya Masanyu tuli wano ku Zina Awards ndino omu ku bayimbi betyasinze okubeera nabo wano e Uganda abakabi omusajja ono alina eddoboozi ebyaddala bamuyita Liam Voice kasooka tumubuuzeeko wano nga yakava kuwangula award atuwulira awulira atya kiri kitya ogamba otya Liam? Ndi bulungi baabo ogamba otya muganda wange? Ndi fit nnyo mwana wa maama era nga butereevu nkulaba olina award ya Zina 2022 award esoma etya? Yeah man, best contemporary urban artist. Yeah man. Oganda njagala nsooka enkozesa omukisa guno gwennyini nyini nkuyozeeyoze okubanga owangudde award eno. Mwana webale nnyo nebaza abafanzi bange bonna buli avotinze for Liam Voice. Thank you so much. Kubanga singa simbosanga sandi wangudde. Yeah man. Nenga muganda wange kiwulikika kitya okuba ng'owangudde award mu kategori omuli abayimbi ab'amaanyi nga Rema Namakula n'abayimbi ab'enjawulo? Muganda wange kinneeraliikiriza buli wempangula sisanyuka kimpa challenge kubanga nkubuze lwaki tosanyuka? Kinyongera okutya mu mutima kuba gye mba njolekedde waba wanene achievements ze mba nkozesa sagala kuka wansi kinyongera okweraliikirira n'okundimandinga amaanyi amangi kuba singa next year Zina Awards zituuka nesitaddamu wangula kitegeeza mbandikira ininga so buli wenfuna big achievement nyongera okweraliikirira mutima kuba mmanya kati level gye ngendako nnene. Yeah man. Liam Voice okobole bannayuganda sofa guno omulundi gwakumeka nga bakunominatinga mu award zino n'okuwa? Zina Awards gwe gusoose. Zina Awards gwe gusoose? Yeah, ni mu categories 7. Okay. Sofa nakawangula kemu. Okay. Muganda wange omulundi gwakumeka guno nga bakunominatinga mu award ze Uganda? Awards ze Uganda gulinga gwa mukaaga. Naliko mu Janzi, High People, mbaddeko mu Bastins Awards, Source of the Nile Awards, ndi mu High People Awards, MTN Kola Tune Awards, and mukama wa manji zonna nzize wangula. Yeah man. Mwana mama nandyagadde osokobulira bannayuganda ng'omuntu alina experience mu award zino wanguddeko onominatingiddwa ziri zitya award ze Uganda kuba tulabyeko abayimbi abamu nga bagamba temuddamu kutunominatinga gw'oziraba otya ng'omuyimbi? Abayimbi abamu abagamba tebaddamu banominatinga bakola nsobi kubanga sifa abenominatinga fani wo yagenda ku page n'ateekako nti yeya category njagala mu Liam bwe babala obululu bwa Liam nga bungi of course bakunominatinga ne mu kuvotinga abaana bavotinga basula tebatudde okitegeera omuyimbi agamba mbu kikyamu oba tosiimye maanyi g'abantu oba tobabaze mu magezi omwana agula data we n'agenda n'akunominatinga gwe novaayo n'ogamba tonominatinga obanga agamba temuddamu kumpagira okitegeera. Yeah man. Muganda wange webaze bafaani bo ne bannayuganda bonna abakuwagira kuba abantu bakwagala ebyaddala mwana wa mama. Bafaanzi bange bonna gye bali buli faani wa Liam Voice bafaanzi yonna Uganda yonna mwebale kumpa buwanguzi en award ngiwangudde lwakubanga mmwe this is our award n'endala nnyingi zijja. Yeah man, bless up. Here we go. It's another tricky category, another tough one. We have a winner, and the winner is, can you take a guess? Ladies, he speaks with the heart. His name is Liam Voice. Just loud. Thank you so much, Galaxy FM. Thank you so much, fans of Liam Voice. Thank you for supporting Ugandan music. Hey, my lord, I wonder. Liam. Yeah. Come to mommy. Come. Just one question I have for you. Fine. How, my brother is well done, but how exactly do you manage to find your way into the hearts of so many Ugandan women, especially? I don't fake life and I sing reality. How does it feel like for you to win as an award tonight? Really, and a great opportunity and a big achievement for me. Thank you so much. Yeah, or you know the judge. Yeah. No, I don't have. Single and searching. I'm single and searching for money and more awards. What was the Yeah. Chimaniti, Manze, Avadavaya, the India, Popatona, Navon.